Abantu babagala. Nobody knows what other side. But hey, by the mic, His Excellency. People power. Power. About that. Bila kati mmoja anadai mwebu usiekole ndio mtandike mu. Mzee wali. Mutimani ulungi nyo. Mtende mbuka. Aya musabani mula. Bobi ayi musa tia imlam. Kole denu, mu bobi denu. Ante yang ina mu maso na. Yino. To dem moto. To do that to wele wa mo His Excellency. Wele wa. Katono nyo ina konyo gere. Yes. Baganda wange. Tuchimanyi bulungi nyo ntingena kuva mwezi 12 ayagala kulagira nonso tekigenda kubaawo kuba ndi mu ggwanga Uganda siba kiri soko mukube era njala kubategeeza ebigambo byange bino katono nnyo tubonga mawe kati gyakala mwekubega ddala soke kyamaze gimaze mpedeko no ate walire munetesa namukyala zibe ekiwani nalina pulani zefe yasibe ekiwani kubanga ensonga yoweri kati pula kati mujja mwekubega byaddala deni kati wali badde otagamu gwe ndiwe fali kubooli nonegezaamu mweyase Bobi. His Excellency. Ani alaila. Yes. Kweli. Wewe mwana mtu kwenda kweli. Bobi. One. Value. Jam. Katika ngole bwenti. Minister Mawondo yesawo joyogerekera osale wani awangudde. Obadde olaba gobizo sikia sola sala wa byakoze eki. So sala sala odijo pe yakayimba twanze Minister Mawo beerawo. Aje abekwagala kubanga gatta mu mbeera eno ne mami mujje mugerekera abantu mwabale kwagala kutuwagira bannange era tutugamba naye twe baani bosi manoja kusabya nsasho yabwe bana yabugala wa Minister Mawo kubanga muna esikyalo nzenzeka zizene mukyala wange obugala bannange mbayozayoza kubanga kino ekintu bakiyita point of view okulaba ekintu kyonna kisinziira wa w'oyimiridde obeera ng'oli mubaka oba oli pulezidenti oli minisita obeerako w'oli kati buli kyoyogera kiraga point of view mwebale nnyo okukiikirira point of view ey'abantu ba bulijjo engeri gye batulabamu nange kinsanyusa nnyo okujja wano nendaba ebinsesa oluusi bye tukola naye lino eggwanga lyaffe njagala kubategeeza nti tugenda kubawagira obugala bannaye tugenda kubawagira era mu kiseera ekitali kyawala wagenda kubeerawo tourism expo tugenda kulaba nga mubeera ne slot nga Sammy and Shower kubanga nammwe musobola okubeera ku bantu abasobola okusikiriza abantu okukyalira eggwanga lyaffe bajje nga bamanyi nti mu Uganda ffe tulina Sammy and Shower muli ba national treasures ekisembayo ndi musanyufu nnyo nga nva mu ofiisi ya minisita wa Ssemateeka ne Sigedamuzi nga ngenda wali nga nzira wali we mutegedde ne musanyufu nnyo nti nvuddeyo mu ofiisi eri nga tumaze okuteekawo amateeka aga copyright agabakuuma
mulye mu ntuuyo zammwe ng'amateeka gabakuuma era kati copyright management system ekyuma